kati omuntu anabamwita Babula balungi era Luzi yankoze bubi nnyo Luzi oyo namutereddewo omukono sente nezivaayo teyampadde naye no tumulinze mu nsonda mu nkono ajja kunoonyera Luzi mulaba akuba ejjinya musaka wasale musale sale nze amulina nkimanyi tajja kunoonya mulaba akuba omanyi psychological kati nze ndi bwongo ogatta noma kati nze ndi bwongo mulaba nga akuba neŋŋamba woonyeenya nno ego amaanyi olanze naawe kati obadde oŋŋamba Lwasa munsi kuliko zimala kakati Lwasa teri kintu kibi omusajja ali akwambudde n'olulini bw'okyawagananga n'omuntu n'oba olabe kiki n'oba wasisinkana ki n'oba wasanga ki byesirikire byemmalire waliwo ebyama byetugenda okufa nabyo mu bulamu waliwo ebintu byetugenda okugenda nabyo mu ntaana ate teri kirungi nga kuwaayiriza levo ya Lwasa tesobola kupama ku buliri Lwasa tanatuuka mu levo eyambala pamba nakyo yakyogedde bwapama amasuuka nga tonaba kuyogera Lwasa alina abaana abakulu alina gye yawasa alina bawala be bagenda kufumbirwa abaana be bagenda kuwasa abadde akwebakako ekyo oyogedde kyaki bwapama masuuka oyogera kyaki bwaba agapama mulagapama musigage Lwaki si yagegulira wano Lwasa tawasangako ku Namagoyo oyo Namagoyo mu mwatuniranga ebibbo by'emmandwa yekuusa ku Lwasa namwetuggako manyi kibaita okwetuggako muntu bino ebatuga ku bakazi abasajja abagagga era naawe wayogera wabadde asula waliwo muka Lwasa mu Somaali tayogera tasobola kwogera Luganda tasobola kola interview kisengera ddiiro bwe yagendawo ne Lwasa nga Lwasa akyameewo omukazi omusumaali ono omukazi n'alemerawo n'atandika okujija nnyo nga amanyi olejja kuno oli tamanyi nti yajja talina butuuze talina wadda oli yalemera mu nnyumba onadda mu ddiiro era abadde basula mu ddiiro eryomukazi omusumaali ng'omusumaali mwali mu kisenge byenkugamba njagala ogenda ojjako Lwasa interview oba maliriza nkulimba maka ga mukazi wa Lwasa omusomaali mwali mu nnyumba n'omukazi yalemerawo ate kati yalage wabaine waabwe yalemera mu nnyumba ye kuba ono yamuyiikiriza era ono yakimanyi ono musozi alugula gyagenda naye baka mu ddiiro n'ayalanga obuliri mu ddiiro omukazi yaye naganze nja kusulawo wano yadde waliwo omukyalo omulala najja amasuuka g'oli omukazi omusumaali mu kisenge n'amukijja nnyo omukazi omusumaali teyanyega kigambo wadde okunoba n'asula mu ddiiro awo Lwasa yamuwasaako Lwasa yakwatako omukazi ono Namagoyo n'amuwasa Lwasa abadde ayogera batunda amanyi g'ekisajja gagenda sigalina bannange kyo kituufu abali tagayina nagana ne wonkwatakwata mu nsigo oba wa sirina abadde ayogera lwatu mbali mwagala male kwetuga kati ng'omuteekako era ejjini naye agamba yali yatereeramu emabegaawo era ejjini lisobola okukuta oyo omukazi alina ebisirani bwe yayagala bajjo n'atunda wali gundi ne batwalawo na butwazi teyatundawo tamanyi natwala gye batwala ogenda mubuuze yali avuga Ford negenda kasimanyi na motoka gy'avuga lwa muwala oyo nnyaba omukazi muwala waawagamba omukazi bannange omukazi ajja n'atuuka n'okufukira bajja kizibu n'aleetawo ebizigo ng'akolera mu ekyo ekifo n'akolamu oguduuka gunene nnyo n'aleeta batikitoka mbubala nga yatunda wadde 5 teyakoma okwo kasajjawo bajjo ne bamutwalako awantu awo bajjo yali avuga Ford oba simanyi gye yadda njijjukira Ford ey'amaanyi tefuna n'accident masasi kati simanyi na bajjo motoka gy'avuga bwe beeta yatereera yaddamu yamutwalako buli kantu bwe beeta bwe bati yaddamu n'aloka ye kennyini alina kizibu kye kyobola nga atunulanga Namagoyo atunulanga omusambo emmandu ewedde emirimu omumwa alina amaaso g'eggongolo enna alinga ebibbo bya lubaale ate ng'onyiize nnyo tosobola kudda ku musajja nga Lwasa kale ya Lwasa alina omukazi n'abaana alina abako n'abazzukulu n'ogamba nti apama mu ngoye ekyo kye yali omwogerako lwaki ayogera atandike ku birungi Lwasa byamukoledde ata nedda yajja musajja yavu ne Lwasa yali yavuwala yamulumbera mwavu yali amusuubiramu ki njagala tukkanye si ye yamwavuwaza waliwo ekisinga okuluma mu byonna yayingirira Lwasa ng'amumanyi nti nonsense oba nkugambe ntya ku basajja abakazi teyeekweka tabalinako ladde tabalina nakyabaagaza era omusajja yagambye nagenda okwambula omuntu nali mmanyi muto nga mukadde muzibu ng'embugubugu ziyiika buyisa abakazi bayiika wano ne wano bayiika wano mu bisambi zino embuto oziraba fa ku gata lwoliyambula omukazi wa gata gwe mukwanakwana bagenda basiba gata n'emmere nebalema okulya nolaba nga atambula ali kulunkenke bw'ati abakazi abasinga betulaba bano balina gata nnyaba omulamu balina gata agita olutale luyiika ng'entaana nogandi magombe nga lukuyika omulogo nane olaba omukazi asumulula bbeere ne litambula ng'olikwatira eno mukabeero
akabina likaze eno babbeere nga okwata no mukabina laba yebbere nywanto nogamba ebina lyaze nywanto jibbere lyange limpe wano wange mpe ebbere lyange naliwumba n'atiza Lwasa n'abigumira byonna ati ye Lwasa kyayogedde yagambe nabindowooza omuntu muto nagenda okumwambula wano wanyini balina akapale akakwatawo bakayitawo batya bakambala kabulaka ke kasookamu ne kasiba wano n'olubuto kasiba ennyama eno yonna ne kagifunza bweti ne kagitugga n'olowooza alina ipusi bambala bayika kabeera awo akapale nze nakangubi nsobola okwetugga Lwasa oyambala bayika nkyano nze Jennifer Lawrence nali muto nga sinoonya nze ndi mulungi ate empooma nze sikyayiika nina n'omusajja ani yagambe ebyokuwooma weeryako eyo emboozi ogimanyi nti mpooma siwooma ne bawooma otokimanyi bulungi togimanyi bakyogera naye saagala ndi mukazi nina ebintu 99 ku 100 ebikola omukazi ngenda kuzza omusajja oli gwewaŋŋamba naye nina ebintu 99 nze nali manyi oli alimba aliwa oyo omusajja yali akutenda okuwooma ate oyo namuleka namutta nagenda ndi birala nnyabo abadde kyono naawe ate nzina mabega natukaddi gyendaga yakutenda nakati akyakaaba tansisinkananga mu nsi ati nze bondi akwatasa kuddamu kunsangana nali omu najja omu obadde ki naawe oli bw'alya ku fulufiga aba awedde olwaki bampita fulufiga nze nina ipusi nnene nina amabina lwaki bampita fulufiga weeri bamanyiiwo figayo weeri bagimanyi bannono mumubeerawa gwe sooka ontandika okumbalabala nina kabina nina kiki ekimpisa fulufiga na ipusi mandu kubuukira mannya bali abalinaamo amataka agalinga enkulukuku tebaliyo baga tebabatuma fulufiga wali etuma bwetumi nanze ndyetuma ani ali kutuma mpotire n'okutya musajja yakutuma erinnya eryo bakwebedda ku bino ndaba bino ani akuba essimu yange nti bakuba bantu bakuba gwe kati Lwasa omuwa magezi ki essaawa eno Lwasa muwa amagezi gamu mu bulamu waliwo ebintu ebigaana waliwo byokola n'ogamba nkoze kino kino kigaanye Lwasa akkiriza yebaze Katonda amuwadde obulamu n'amuwa ne sente Lwasa aba teyafuna stress sente zaggwawo kyenkunnyonnyola ekyokugula tokikizzaako nti nno yazifunako secondly amazzi gakulukuta gye gali gakoze eki gakulukutidde asobola okera n'azikuba n'otya kituufu asobola kubanga bw'ombuuza mulimu gwe yali akola mwe yazifuna gwaliwa nagwo togumanyi era yazirina kati bwakera kumata n'addamu n'azifuna towakana era ebiseera emabegako yazifunako n'agula emmotoka oba 3 nnamba ezo zeyatulatunda psychological nti teyategeka butegesi bimumala kati mukama namuteeka mu bulamu wadde mufuna sente akola atya kuba banna Lwasa kati agudde nnyo akatale challenge zimuyisemu lwa TikTok ne social media yalowooza nti alina emikwano gye gyanyumya nagyo kumba alina balaba baagala views essaawa yali n'ekitiibwa kya Lwasa kalya yonna abantu b'e Masaka kati n'abagagga baali batottuula naye bejjusa lwaki bamuzaala Masaka era bagamba bamukola bukozi bata siwe Masaka nzo gakana bakabba mu ddwayo era bakati bamwegana abantu Masaka beegana Lwasa Masaka mugagga kiza nti Lwasa wamuzaala Masaka yabakola ki kati situation gyayitamu n'ebyo naye nno kyoyogera abantu naye nayaga yabakoowa abantu b'e Masaka be bamukoowa yagamba yeesimbawo era ne batamuwa kalulu ati baava mukoowa ku bye yeekola leero wasize ono leero ayogeddeko oli leero olese ono ebyo tebyandibadde bikulu kuba omusajja abasajja bonna babiyitamu naye social media bwe yajja mu bulamu bwa Lwasa yamukakkanya nnyo ye ng'alowooza afuna mbala bamufunamu bamulimba wuuyo yeewoza sente mu mbizzi asiramuse ate ononye sente mu mbizzi Katonda ayongera mu panishinga kakati singa Lwasa yasirikira abantu bangi baggwamu ne basirika namugamba azanye mu bintu azanye ku busiraamu mbw asiramu so genda funa obuzibu siraamu tebabuzanyiramu buli bagenda kweta kasolo nti kasirikitu ne tuwolereza akasolo takasati kati ononye ne baga akaali kagudde kaali keebasenga kamaze emirimu naye kawumudde naye nga newowole kakati bwe balese nti apapa ku buli ogenda kuwolereza gyotaabadde gyotasula kazi yaga nti apama masuuka njoza amazi amanya amazi g'omuntu omukulu aganywedde omwenge agakoze eki agalidde enswenene galidde enswa omanyi okugakunya kati saasira munno naye abadde agooza talina gyabadde ayoza tegaliyo terimugangangu enuludiini teri mu bulamu bwansi omanyi okwoza amasuuka ago ng'omusajja agafuluutiddemu
Kulukalu lwensi teri kintu kiruma mukazi kumuyita mukadde ne wabeeranga mukadde ng'akotakota tomugamba nga nti oli mukadde. Allahu akbar. Omukazi omukadde nomala mugamba nti oli mukadde ayinza n'okukuwa obutwa. Era togamba nga mukazi nti okaddiye. Ekya akutemaatema. Olaba abakazi abo jiki bayokeza bane ababeekuuse abakulu baagala kuba bato. Baagala kuba bato kyobala abantu beeyerusa buli lunaku kyobala ebizigo tebisala kugwa bbeeyi. Oyagala tuyagala obirinyisa bo bagula. Nnyaba omulamu. Newo kati gwe n'okwata essanja n'olifumba n'oga nti liza obuto. Abakazi basobola okugola essanja ne balemala mu nnimiro. Kaakati ono kasamuga nti mukadde. Ate ye asalogeza reality. Kataffe. Yabadde ayina okuzza kyonna ekiruma lwasa. Kwe kweta nti apama masuuka. Kyakubye wala. Ate gw'oseka busesi. Gwe yebeka jalasa nipama masuuka naawe. Nagamba masuuka ki amasuuka gonna galimu ebituli. Bagayuza bonna. Kyembuuza. Yabadde asoma galimu bituli yaleetayo amalamu. Ng'alinda aleeta amalamu tegajja. Era ati agagula n'agaleeta. Si bagakunya bombi. Ati agapamamu. Essuuka ya bituli ate empamiddwa. Omaye ekigituukako. Zinga kisule mu kyolo. Lwasa abonyebonye n'ensi eno. Bandikoze bira byonna. Nabategama lwasa agapama amasuuka. Ekiro ekyo kinnumye. Bane Kasuku. Oba olifa lumbe. Nesi ye yayogedde Kasuku. Beera wa mazima si ye yayogedde. Kasuku ye yakozinze ye trouble cause. Oli yakubye bukubi simu. Anti ye problemu. Lwaki bwe yakubye yakkiriza ono okwogera nti ono apama amasuuka. Ate yamugambye ayogere. Teyandikitaddeyo. Teyandikitaddeyo. Ekyokubiri we yandiwulidde nti olwasa ono yantegedde nti ekiddako n'ajjako. Ati akyo kyogamba naye kati oyinza obutamanya erishu ebeera live. Anti ebeera live naye kankubuulire. Owulira nti onazzaako ki? Agambye eki? Lwasa ayogedde ki? Awo okoma. Naye otegedde nti Lwasa yamutandise? Teyamutandise. Lwasa ayogedde mazima yagambye nayambula omukazi nga mukadde. Kituufu omukazi mukadde. Kati bw'ogattako ebizigo. Kati kankuwe teri kikaddiiza bakazi nga bizigo. Oyambaddeko omukazi w'ebizigo. Mungu amukummanga. Tomusabanga. Mungu amukummanga. Kasi twekingako? Mandaze. Mungu amukummanga. Kati walumiddwa nnyo omuwala oyo kye yakoze. By the way kyannumya nnyo lwa nsonga ki? Lwasa alina abaana bakulu. Ati ye yagenze mu media. Ogamba nti buli kaseera ayongeramu malawo. Nedda munno mubalya n'omugambako n'omwana ku advice n'omugamba muganange. Media gira girekamu. Ogwawo. Kati kankuwulire Nurudini. Ffenna abali mativu mu media oba bali ludda wa. Tewali muntu ali perfect atakolanga ku mistake mu kwogera. Kituufu. Taliyo. Kaliyo. Naye omanya n'oddamu ne weekola ki? Ne weeyoola. Kyekimuna kya chicken. Naye bafuukidde omwana ekizibu tebaamukuba omwana mutemu omwana mubi nnyonnyo. Omwana oyo nze ndowooza nti ffenna tulina abaana. Omwana teyava mu famire y'abagagga nti mugagga nnyo. Mu mwana naye ayiya bulamu kubeerawo. Tatulugunyiza muntu nti alina gwatuze oba alina gwasse. Sometimes mumuleke temumukubanga nnyo okumusako extent emumalirayo mu ttaka. Amazima gali nti chicken baamukuba. Mwenna mulina kikonde kyo nga mukyanga bamukuba. Naye chicken si yasiba mudogo. Mudogo yasiba ku musango gwa dancers oguliko Babu, guliko ne Alien, ne Fire Weredi Sanctions, kuliko n'abaana abalala. Weri awo era Alien Damula yamuyamba. Mubijjukira bwe yabulya bwe yakola ali mu badu mochi. So gwe ogamba nti no chicken noyagala okulaga nti chicken yamusibisa kuwerere. Abeere mu dairema abantu bamukube bakole ki? Ali chicken yavuddeyo okwogera ekyo. Chicken yabadde abagereza kino. Chicken abantu abasinga bamanyi okubwa. Naddala nga baga nti Fangoni yakubye. Obeera nga Kalambo nga nze bankuba. Ne Fangoni teyakuba. Fangoni. Kugereza bwenzi. Nga Fangoni nga yakubye omuntu nga baga nti bankubye. Nga kati nga nze bwe bankuba. Abantu yenkuba gye balinda okulaba bategere nti wakoze eki. Yakubiddwa bya ddala. Chicken ffenna twamulanga omwana amukuba ate abaana bambala empeta. N'afuna miscarriage mu lubuto n'agenda mu ddwaliro. Ng'okutuwa n'agendako mu ddwaliro. Abamuwayo ku busende mikwano gye ne bamuwa. Chicken talina nnyo kimukubya naye anoonya bulamu. Chicken baamukuba ne bafuna ki? Yali afudde. Yafunamu something mu lubuto. N'agenda mu ddwaliro. Mikwano gye basobola omuwaayo ke bamuwa bamukyalira. Yes. So bannange tuleme kulwana bannaffe kutukako extent bamalira mu ttaka. Tufiira ku muntu. Omuntu omufiirako.
chicken abadde n'ebizibu nze chicken omuzibu onna buli mu kukomba mabina wagakombera we twawukanira ate yagamba ebirala sinamu kye mwagaza kale ekyo kyogerako naye mwana ekirya kyaki ekyamabina ekyo nakivumirira nenkimala ate wali nsonga ki nkiddamu oli mwana oyo mwana tuzaala muzaale ate mwana muto bambi mwana muto naye ate nayanoonya bulamu naye ayiiya bulamu kutereeza butereeza ne sikumufiirako sikumufiirako buli kiro ne levosi ne views zalina sizo oyina experience gy'olina ku media si gy'alinako naye si wa mwana wa family engaga nti mama ye mugagga kyayi mugagga omufiireko gy'alina kiyako nalabakawo nga bamukuba views akyaziweza akyalina views era tugenda mwani followinga yabakola ki tumuleke chicken yakubwa nga mulaba ago ge mazima bw'amala okubwa chicken atwalibwa mu ddwaliro ye yabadde awa statement we tiyali oba wanaayogera n'agamba abantu bangi bandaba amazima gali nti mudogo teyankuba yali ku live ya TikTok nga kyategeeza nti teyamukuba nnyo bino ng'ebyaffe byakalambo naye bo tebafaayo kulowooza teyamukuba kyenkana ki ekyo tebakyogerako naye nga amazima gali nti mudogo yakuba chicken n'ebikonde weebiri nga birabika mu kamera ng'amukuba. Secondly, bano baali baagala kulinda muntu chicken amale kufa bategere nti baamukubye. Lwaki mwagala nnyo okulaba bannammwe bw'oba ofuna ekizibu bw'oba tonnafa tebakkiriza nti wafunye ekizibu omala kufa ne bagamba egundi bakuba Moza Radio wano ng'abantu balowooza mbategeka sho mbala mwali mu sho bwe bakuba Moza Radio abantu balowooza nti bali mutegeka sho era abantu balaba okukkiriza nti Moza Radio afudde. Wano yakuba omulambo gwa Moza Radio ebifaananyi omwagulanga gutambula neewunya ensi eno woyingirira okuba omulambo ebifaananyi mutuufu si mutuufu yes afudde tayafudde Moza Radio balaba semwanga wano ng'afudde babalimba semwanga bagamba naguno guliko bagamba semwanga teyafa bateekamu kintu kirala mbajja kuzuukira dde simanya ajja kudda nga yetumya erinnya eddala mbuki tomanyi baana basemwanga mutabani wa mukwano gwe wamuwulira naye ani owa Sudiiri story nti wagiwulira nti teyafa balimba naawe kintu kyagira teyafa bakulimba Nurudini obeera waggwe oli n'anyumya ebibuuzo ebitali mu nojja ku TikTok okuba oyaga likes ne views tomanyi kyayitamu memories zayina ate ne babizimba ne bikula ate nzi n'ebikkiriza Nurudini nze wenategeerera ensi naguno guliko nze nina abantu bennakyawa nga newendibeere tolaba nga ndi mulokole Nurudini nze ndi mulokole nasabira nabbi Samuel Okaka listen to me Nurudini omuvubuka yava gye yava gwe simanyi gwe siinako kakwate tomuwuliranga nako nadda mu kamera ne bamukokinga n'agamba nti yannebakako nanzaalamu omwana Museveni ndayira bannange sirisonyiwa abantu abo omwana oyo mukokinga ebyaddala teyali mukwano gwo nti oba mwali mutambula nze Jennifer oyo atambule nange atambule nange ngambanga abantu bakwano bondi kuki bannange Nurudini nina emikwano kuki just nga botera okuyamba abantu bakwano bo kunfaanana ye yandibadde mukwano gwange kukyavuga emmotoka yange ati n'abantu bembeera nabo basalifu mbala bwe banyirira bwe batunula naye yali ajja kunyukira bwe banvuganga baaliwo bavubuka banyirira banyukira bwe bali nemu okwagala banyukira bagamba nti munkwane kali nno nze nkubulira bino nga muwannyoko nze nali mmanyi omuvubuka oyo yali mukwano gwo nga mutambula mwenna nakugamba abawayo ebifaananyi ebi nga ndi nayo banga ntambula naye foto postinga buli wamu ako ebifaananyi bibiri bwe biti nsooka okulaba omuvubuka oyo kuboogere Masembe kubukedde omubi Masembe ng'agamba nze nina omuntu gwe neegomba mu nsi neegomba mukazi simanyi gwe bayita fulufiga simanyi bitya noga abantu batwegomba kiri okay no sense oli superstar simanyi bitya era bwakubalaga ng'abaana abagala platform nera ne saa kifaanako no sense ninda katono dakika 5 ngenda okuddamu okulaba era nze saasooka nakubifaako omanyi ayogera mu abantu boogera ku basita baabwe ngenda okulya simanyi namuzaalamu simanyi n'omwana gye namuzaalira nze olaba Nurudini buli mwana gwe nnina oyo omuntu yali ansemberedde obulungi yali Kasuku ate nali mwagadde nga muganda wange era mwagala kuba abaana bange bamwagala naye nali mubuulira n'ebimu byenkola ne byetugula n'omwami wange amumanyi kuba Kasuku yajange waka naye tewali mwana gwe nazaalira mu nsobi tewali mwana gwe nazaala nga tali ku program
Olina abaana bameka? Nina abaana. Buli mwana wange gwe nazaala. Ali programmed. Namala muteerawo kizimbe. Dono yasooka wali tonnatuukamu eyo level naawe. Genda obuuze nazimbe Munyonyo nga nina olubuto banga nzadde. Nazaala omwana wange nga maze muzimbira Munyonyo. Nyaba omulamu. Njagala okole research gende Munyonyo wange obabuuze wano wamaze emyaka emeka nga Full Figure. Full Figure amaze emyaka emeka wane Munyonyo. Simple. Kyonjagaza kyokka. Kyonjagaza kyokka. Munyonyo. Kati ono omwana lwaki ani amuli emabega ono? N'oyo omwana okumuzaala mu 7. Twali mu COVID. Nga ndi ne bba wange. Tetukola tubeera waka. Tewatu kulya webaka kulyawo. Tetumanyi COVID ali gwaddi. Tetukola bikinza naina sticker. State house ali ampa sticker. Yes. Nenga yata tuina nnyo kyakola. Tewali nange najine nenga neje tulaga. Tewaliwo. Nene namasuwa bantu bana bakudduka ku bagatu. Bajja tukwata. Ogendayo weka. Tojja kusangayo banno nti nulini azatunyumyemu wano. Kati netuteesa. Netugana tuzaala omwana. Hey, mu COVID. Na mwana gwe nazaala mbu by the way. Kadi COVID yabaleetera okugamba tuzaaleyo ku mwana. Yes. Mulinnye waka. Era netutuula netunoonya mu bintu byaffe omwana tumuzaale abeera atya agenda kolaki bigabula watya tugenda muzayo addawa kyovoola abantu bangi beebuuza kubanga muzayi yalagira nzaalire mu 5 star enakasonesi ze nazaalira. Twali program diffe tubeera program dio mwami wange. Bino mubiteekateeka tebigwa. Olowooza nti ngenda funa olubuto mbate noonyeza obusuuka eddwaliro ngenda okunyweramu dokita tumunoonyewa. Museveni ayingirirawo atya mu nsonga z'okuzaala kwa Full Figure. Nalwala COVID nga nina olubuto. Bwe ndwala COVID muzeyi era amu yali ayagala abantu ebweru. Naye nga ate nebweru abantu bafa muzeyi n'antumya entebe. N'agamba ate ebweru abantu bafa nnyo n'ennyonyi zistopinze wabula mumwete entebe. Bantwala entebe muzeyi anoonya ba specialist doctors mu ggwanga lyonna. Nze naliko badokita bawera 7. Oli wa mugaso nga muno bwotyo. Nali entebe. Nga ndiko badoctors. Entebe neeyimirira. Wali entebe neeyimirira. Bayita ba specialist doctors babanoonya mu ggwanga lyonna. Nga babanoonya kukola ki? Kujjanjaba nze omu kunoonya COVID. Balabe akuluma wa. Yes, era nnuma atya. Era bangubuuzanga kabeere muzeyi buli awa muzeyi yakubanga essimu okulya bw'enkolola. Full Figure ali atya? Nyabo. Oba oli mu ddagala li? Yambuzanga okolola emirundi emeka. Obanga olimu ebyokola bya muzeyi. Ffe tulina Katonda nze kanyini nina Katonda sina byokola ne muzeyi wa Katonda. Just nti muzeyi yanjagala ng'omwana we. Akwagala ng'omwana. Abakukuba bakubira ekyo. Otabadde mu state house tewakirabye. Tewaliyo nga mufuma. Bakuddusa emisinde oyingirewo. Bonna tebabagoba mwenna mwenna tebabagoba. Ffe twali tumaze tugenda. Babaali bayinga tebabagoba. Babaga muyimirire. Please get out. Muzeyi Full Figure ayingire. Ate yekka special. Ekyo walo kyebeekani gwe baali bakikoze. Banona makinde nze nga negendedde wange ndi makinde. Banona makinde mu motoka za muzeyi. Kati omwana ono ani amuli emabega akulemerako nti wamuzaalira omwana? Kaakati. Ekintu kyo nja kukyogera. Naye njagala abantu bakifumintirizeeko. Muzeyi bwampa obwa advisor. Kyesamanya nti bwaluma abantu bangi. Nze muzeyi yampa obwa advisor nga simanyi kye bukola. Gwe n'owulira. Bampadde ekigambo. Njo kukyogera advisor simanyi. Kali muzeyi n'alagira bampe office mu State House. Nemugamba muzeyi ffe tulina abaniga bawunya engatto baana bajja kujja kugeti babagaane ndabe wano wakambwe. Nali njola bakayibanda bani maninga bakwatya nagyombe naye olaga abantu batolo basuna beni nze natwalanga abantu mu State House. Nga bali awo n'ogaba n'abawunya ebigere n'abakola ntya. Kati nga muzeyi mugana naze n'abantu bange naze n'abaniga naze okitegera nze tewali muntu era tutte bantu mu State House nga Full Figure. Katonda alimpa empeera yange era n'abanwanyisa Katonda alibulaga nti omuntu gwe mulwanyisa ali innocent. Kati olwo bamala kuwa bagaba ku office. Muzeyi angamba nayagala nnyo ekatwe kubanga nabeeranga ekatwe kati ekatwe ffe abaddugavu tebatukkirizanga kuyingira kibuga Kampala nga tubeera Katwe nga kya kibuga kyaki era bakiyita ekyabaddugavu webale nnyo ngamba naye Katwe ng'amanyiwa omusajja yiko bayita Musa Bode era kwe yagamba n'agamba naye abantu banjagala nga nnyo Katwe abantu bange abo kati njagala obeerewo services batuukeko office yange bakiteekaawo kuba office eyo yayange nga muzeyi alagira bampa office 2 bampa mu State House bampa ne Katwe nze nazo office 2 kati era nga nze sibiriiko nze simanyi na level ya bwa advisor ekola ki tomanyi na byakukola byo
bandi awo n'okusasula ebifo bye babisasula mama nakyo basasudde bampise bampadde emmotoka basasudde office bangaye tugenda kugiggulawo ne mama nakyo yajja ne bayita ba State House ne bagiggulawo bataddemu ebintu byonna nzisama naye baagula nze bampadde bisumuluzo nga baŋŋamba twagala driver akuvuga agende ku perolo twagala omwana akola mu office yo biki ebiwe bityo kumbe naye singa mumanyi obuzibu nafuna ku kifo ekyo segoma muntu kukifuna nga tali strong oba nga talina Katonda sikusabira okifune nga tolina Katonda nalaba kiwadde Abitex agenda kubona babbala mu bamutandise sikusabira okifune nga tolina Katonda kati oyo yakyesabidde oyo yakisabye kiriiko favor from God ne bano ekibabonyabonya mikwano gyange bateega muzeeyi awo mu kikko basalako emmotoka zaawo ne bamugamba nga wadde fulufiga wadde naffe tuwe tusobola kyova bo tebalina office omubuuza office eri watagirina kati olwo bamaze okikuwa gwe babuuze kabere bukyake nomubuuza ti office eri luddawo tutwaleko okolera kati nze yange njirina esasulwa State House njagala kumanya kakati bwe bamala ogikuwa obuzibu bwe bujjira buli kati bamala obumpa bwe babumpa nafuna amasimu mangi nnyo era ekintu kyensobola okujjukira ekimu ku kibadde kinkubye nnyo Honorable Balamu bamuwa obwa minisita mu kulayira nasanyuka nnyo nga bamuwadde nnyo manyize ndiro oyo ndi open naye nasanyukira Balamu kubanga abadde akola nnyo era kyali kimusaana yakikolera ekifo kye naye yayogera n'agamba nti muzeeyi nali namunyiigira nnyo yawa bafulufiga ebifo nze n'atampa statement eyo oba osobola ginoonya ku interview ze yakola Balamu bwe yagamba naye kasana nga mpadde ekitegeeza kibadde kinnuma naga kibadde kinnuma nnyo bafulufiga bajja n'abaweerawo ebifo nga nze mbaddewo yakyogera open ddamu nenkyogera nenkikatiriza nga nayo tosala kigambo kakati ekyo nakyo kyayongera okundaga jjukira omwana we baŋŋambanga nti ali mu Balamu omwana yali mu Balamu nga bwe bagamba nga bagamba mbu omwana asaponsalingibwa Balamu nga bwe bagamba era bakaizi be bakolanga ebintu ebyo nga basasulwa omuntu gwe simanyi naye ekirala nti ne Kafuko yanwananyira nakolimira Kafuko namukolimira era yafuna ekizibu wamukolimira paka lwe yagwa kabenje nakolima ne musiibira ennaku nga nsiiba Katonda muwe ampanishing era yafuna amenyekameka amagulu gonna bambi yafuna obuzibu musonyiwe namunyiigira nnyo Kafuko ali mukwano gwange ajja n'ewange ng'era nwana nnyo mu byenfuna amufunira abamuwa nga siteekayo ngalo kati Kafuko y'omu kuba promotinga omwana oyo teyali kakalaamu bakakalaamu omwana bamujja kwani bamujja wa kakalaamu yatuuka n'alaba ng'omwana ebintu yagayoga tebigatta bwamugoba bano bamumusaba baani bakaizi ne Kafuko ate Kafuko nga muntu wa Balamu kati nga kinkubya byonna mu byonna lyerinnya Museveni erinnya ly'omwana nalisaba muzeeyi baki nalisaba muzeeyi we nazaalira oba we nafunira olubuto waaliwo system abantu gye baali batandise ey'abaana abato nga bw'oyogera ekigambo Museveni ng'omwana akaaba ng'asambagala kyagala oba mubijjukira nga babitaddewo abo bintu nti ng'omwana omulaga ekifaananyi kya Museveni ng'akaaba nnyo nga bakiyuza awo Irama nazaala omwana amutuma Bobby katuuka n'atuma Bobby nga buli azaala omwana amutuma Bobby psychologically nga bagala kutta legasa ya muzeeyi mu baana abato owulya bulungi kati we nakyeba ne ŋŋamba bwe nzaala omwana wamulenzi oba muwala nze sigenda musikana sikebera mwana olinda Katonda kyaleese nkebera mwana ali bulungi akola ki nesikebera position ya mwana kakati bwe nalaba muzeeyi ne musaba erinnya Museveni lituuma omwana muzeeyi n'asanyuka n'agamba muwala wange erinnya n'alisayininga out erinnya lyo yalisayiningirako ebintu bye batampa
kwaliko enke kwaliko ettaka yita 10 kwaliko biki linnya lya mwana. Yes. Era bwe weetegereza ennyo muzeeyi yali ampa ettaka Balamu n'amugamba muzeeyi mwana ngenda muwa ettaka era Balamu mwana yamuwa ekyapa bali bakwetaka naga mwana ngenda muwa Balamu yakimuwa ye yamuwa ekyapa omwana nga wannakwezi ekyapa kiriwa kiri awo nga kakiri yakimuwa yakimpa kati kyesimanyi kuba oli yali ampa lingi nga liriko n'ente katono n'amuwa namuga ekyo nja kikolako wasanyuka wagamba otya kati engeri gye nali sibimanyi nnyo naye era namanya nti ono psychological alina enkuba gyankubyemu annemesezza ekiki ekinene kubanga nabano mukubawa omujjukira ebyente zaba Big Eye ne baani era Big Eye nze namuzza mu maaso ga president Big Eye banga lyaberawo nalatalabangako muzeeyi live wa State House nga tagiyingiranga nze namutwala ne musabira amaani namuya naye abanje nti kati ebyo osaagala Big Eye namuso mu byonna muzeeyi yasanyuka nnyo ejja nalisayininga out era n'aliweerako ebintu byaliweerako n'akyagala nnyo ekyo kaakati era ennya ly'omwana wange liri litongola ate namala kutwala ne bba wange nemukkaanya tusabe erinnya muzeeyi waaliwo omwana tuli mutuume omwana asome mu community ye kati Museveni yenkana atya waali mukulu ayingidde emyaka 4-5 waali mukulu nemugamba omwana abeere mu community mu baana abato nga mulimu eri erinnya mu masomero libeeremu omwana ate Katonda nampa omwana omugezi nga mulungi mugezi ng'erinnya Museveni mugezi nnyo n'amasomero gasomeramu ga bbeeyi nnyo era mugezi nnyo kubanga ga standard yange waggulu nnyo omwana wamulondera nno erinnya ye Kairos Power Museveni naye mugezi nnyo aba ate muganzi nnyo essomero lyonna era alinga mukulembeze bw'atuuka batannatuuka bw'atuuka mu bwana nga buvunna mu mukulu wazze nga busirika nga busaasaana buti omwana wa fulufigazze bw'atuuka ng'obwana busooka busaasaana ugambye ne bwabadde buleekana nnyo bw'atuuka nga busirika bwe buti bumwagala muwala mulenzi tatufuga omwana oyo atandise okufuga bwana bunne ekisooka bamwagala nnyo ku ssomero ate buli gundi agikola kati omulenzi ono wamusonyiwa siri musonyiwa paka lwendifa omwana musonyiwa uno tusiibudde tumaliza sisobola kumusonyiwa siri musonyiwa musonyiwe simple musonyiwe sisobola kyensobola okugamba ate nno nze nina olulimi olubi negendereza tolukozesa omwana muleke munnange fe baffe abasaba ennyo Katonda atuwulira omwana oyo musonyiwe mbadde ngasaba musonyiwe takwetonderangako nagamba omwana oyo nga ngenda ku DNA ne mugamba olaba omwana wange bamufumita akaaba naye amaziga gakaaba ago gali kubeerako obulamu bwonna n'abaana bo paka lwoliva mu nsi tegali wakimugamba maaso ku maaso ne mugamba omwana wange bamufumita kuba okimanyi onoonya likes naye olikaaba n'abaana bo mulikaaba amaziga ago tegalikalira nakyogera maaso ku maaso nga dokita waali ffenna weetuli bba wange waali waliwo ne munnamawulire waliwo oyo omuvubuka oyo omuvubuka yakuba naye yantama bubi nnyo omuvubuka oyo bamuyitani simana yajja n'atya ku ddwaliro eryo kuba ku ddwaliro poliisi yatutwala yani waawa yakolanga ne kuki bamuyitani muvubuka mumpi namuwanga nnyo ne content yantama si Smith muvubuka bamuyitani eyakolanga nono omuwala Angela oyo owagundi yakolanga ne Angela ono omuwala waki manyi netugenda kukomawo kankusibulire wano tukwatagane olundi nyongera bajukiza mwenna bannayuganda nti olunaku lw'enkya ennaku zomwe zigenda kubeera 7 tugenda kubeera Busia nga President Museveni nga twebaza bagita batya Thanksgiving ya President Museveni omukyala Barbara Nekesa Wondo da beautiful yomu kuba bitaddemu engalo n'agamba no twebaze ku bannabusia abantu ba Busia baba bebaze okulonda President Museveni gwali emmere jangu oyazike n'olubuto olulala gwasiba leta wogitwalira ow'ennyama oyagala kutwala byenda nte namba kisambi kiri awo kijjobi teba basaza 10 byonna bigenda kubeera Busia wali bana Nekesa nsaba bampe ku kibumba Madam Nekesa wali akwe ku kibumba ndio ku kibumba plus pulo wange
Nudini ntega government muterekere kibumba. Yes. Ate unakula Sunday tugenda kubanga twanjula. Nga batwanjula. Tugenda kuzalibwa. Oba kati ndi kusaidia ya muko oba ndi mwana mulujja. Anyway, ndabika ndi mulungi nga Bafiona nakusiwendi. I'm beautiful. Nga babula wondo nekasa. Very beautiful. Madam Expensive. Who is that Madam Expensive? Oja mulaba, the beautiful, the baby one. The youngest baby one. Madam Expensive. Tugenda kubate munange nga bazaala omwana mu lujja gwe bayise Daddy Andre atali muyite please don't come. Muyinde bannalubiri bamwe abataalya mmere. Muyinde bali abalinga ente enkadde. Bani abawala. Muligenda kweja emikolo gino ejjaffe mugireke. So olunaku lwa Sande tugenda kubeera ate. Era ogenda kunyuma nga bw'otera okunyuma. Nkotera n'okutya. Ogenda kujja na galubindi ndala. Wali nzo mulungi bwenti waliwo kitangendako ne sinyuma. Fe abalungi ebintu bituboola. Abakazi abalungi ebintu ebibaboola. Tunyumanga. Bali kazi bano bakwogerera kingo onyumye. Sibanenya. Nabo begomba kubeera nganze. Goza teba negomba. Abantu basibule mu. Anyway, abantu mbasibula mwenna naye nga mbagamba nti kitalo ddala hina nilai wa hina nilai. Twafiidwako omwana omulungi ennyo Diana. Naye abantu bangi muvuddeyo ne mwogera nonsense ne mwogera rubbish. Kyannaku nnyo okusalira omufu omusango. Bayibuli egamba temusalanga musango muleme okusalirwa. Ate kibi nnyo omuntu afiiddwa omwana we mwe ne muva ne mwogera nonsense. Simanyi lwaki abawala abalungi bwe bafuna miscarriage bafuna oba bwe bafuna ebizibu oba ne bafa mubateekako obwenzi mubateekako ebintu nga byekuusa ku basajja mubateekako obubbi mubateekako abasajja omuwala ng'oyo omulungi obadde oyagala ne mumukwana omuwala afaanana ng'ati obadde omusuubira kukola ki omuwala ng'oyo muleke kukwata bulamu bw'abantu buteeka mu level ya iPhone 17 mbu iPhone 17 Pro Max yafudde alina 17 talina wasulako afulamu apartment munnange mwe abanaku babuuza omwana w'emyaka 22 omwagaza mwe bannababi engeri gye mwadiba temulina na babakwana temulina na babawa mulina ebisiraani mwanazibwa B muleke abaana azibwa emikisa baweebwe babeere mu za apartment omwana ng'oyo era obuddamu bwe alina kubeera mu nnyonyi mulina kye mwerabira kimu kati nze bya iPhone 17 mu 7 byazanyise waka abaana bazanyisa abaana bali ku 17 bazanyisa buuza kasukwa ajjawo bye bakwata nze bino ebisimu bino sibikwata nze bino sibisobola sibikwata bino byolaba mbikwata lwa bayiza we nga kiri kizikidde nkwansonga ki ne functions kati nze ondabira wano mu bukadde bwange mpebwa bukumpi buli mwezi n'okufuna iPhone bazimpa wano muzira mu surprise bwe babanze bampa ate oli omuwala omuto omulungi ate nga nze nina mufumbo oba tali mufumbo mwe muli awo mulina endowooza egamba nti oyo mwata alina kuba na kati abamuvumirira obagamba ki mbagamba those are idiots a foolishness you were sire sire 100 and 100 muli awo bi agire woman or the woman muli ku baana abato mubogerera ebigambo buli omu alina obulumi bwe bali abantu bafiiddwa omuntu waabwe gw'otaddewo propaganda nga babadde omwenzi yayenda ku kitaawo mbabakula abasajja bakulako ku braza wewe muwalinayo braza ayina milioni 2 asobola opangisa apartment family yamwe yonna yanzigotta bali mu ttaka lya ntobazi basula eri mu myala ekabundiri muli koma nnyoko kalya n'amazi yali akudde nedda abantu balina pain n'obulumi mulekerawo okudda wano twafira omuwala era emunyonyo era omuwala era nga mulungi waliwo n'omulala yafa wano ku mezo omujjukiro oyo mulungi abaana balina okwetala out ne begulira ebintu byabwe era yali ne banne out ebugolo byawo abamu babeera babulaza baabwe gwe nojja n'okisala kati kagamba ekigambo ekirala Spice Down ali myaka emeka era gyegyo myaka obadde okimanyi nti abaana bangi nnyo wano abato abakola business abalina sente ng'avuga na Range Rover nina bano abaana benda babatunda sipeya simanyi kabiki simanyi babayite batya obaani abo kati mirembe wuuyo waali ayina beddings babanga apangisa naso mu apartment ye kati uno wuuyo ayina nawuwe wakanti yetunda era malaya nnyo abaana gye bali abaana nze ne bala batunda sipeya awo abaana abato balina ebintu nze tadde bagulako ebintu by'emmotoka ebyo manya ebintu twandiwumuzise wano tuliwa tuli ku Sula Motors gwe mukwano gwange ndaba Sula Motors wewa kibuya ku Salama Road tuli opposite n'omufaga African Oil gwayagala emmotoka oyagala gula mmotoka oyagala gula kukola battle swap wandiyagadde emmotoka mpya oba etamuddeko jjangu ku Sula Motors obeere ng'ogula emmotoka oba ku namba z'essimu eziri awo wansi ne Sula Motors yaafuna atya ng'emmotoka zitunda layisi bulala ayagala buli muntu avuga emmotoka ate ekyenjawulo ekiriwo wako yatapangisa wakolera wawe byebimutu kyova olaba taseera mmotoka wako yatapangisa wonda tere nti tewaliwo na babuloka wane waso moto waliwo bakozi teri buloka tate munange omala kunjo kyayo nkulaga emmotoka tate munange kubanga
ajala wane waswa chovala nga atunda motoka namu atazitunda ku pesi ya Sula Motors bana abantu bakibanja ampola ngaba wabbanga ddene asano jigwa ku zero balance kubanga ye CEO anti aliwo mu si abatugabane bondi si atugabane Sula Motors omaina lisijanga Sula Motors ne chairman Nyanzi bokka era wano si watugabane ate nti ja kuvaawo atayina omukono omulungi bwakwe motoka nga business buza akolabira kuba Asakama kati Asakama ine motoka 5 yajja naye wala waka motoka aka yajivuga ebbanga mwaka munamanga tefuddeeko wadojika nikamu wadojikwatamu ne gwendala S Sula Motors motoka Love Masa avuga BMW naye azinola wano wa Sula Love Masa ine motoka ezi naye azigula wano kyenkulaga nti n'omuntu asookerwako wansamu motoka n'oba oyinako emiliyoni tambuza mu kamera eyo Sula Motors bwatu bwali kubanga takolera ku pesi ya renti kale singa mbadde nyina omuntu ampa ku namba ya Sula Motors wano namba ya Sula Motors eri 0701 879187 basobola ogikubako eyo gisome mpola mpola tuwulire 0781 879187 direct to the office za Sula Motors ku office za Sula Motors ne bano milioni 15 10 bafune motoka wano ne wezi batano basatu emotoka ogitwala bulungi nnyo ate osobola ogitwala ate takulondoola wanyina abavubuka abaagala ovuga emmotoka nga gane nnyo milioni 5 osobola okuyita mu Bukenya media osobola okuyita mu Tubonge network mumpi abeerawo mumpi Motors wali kamoka kayenda ku Masakazi bona bwe bali jangu bujja wano ku Sula Motors jangu wano Medi wali bonna bundi gyosangako ng'eriko Sula Motors ne bwe mba nyina milioni 3 bampe emmotoka n'entambula ne weebeeremu kati Sula kati kankunyumiza Sula asano ogikuwa nga tomuwadde ku kasita mukwatagana yes enamba y'essimu Salongo nyongera ku namba y'essimu ya Sula Motors 07 yeyo MTN wa Airtel 0701 879187 direct to the Sula Motors office nkutadde ate Maria wali kaye wali na ku Masakazi mumpi tulina bondi 2 Sula Motors ayina bondi endala wali ku Masaka wala ku imeni wenyini anti yewa Masaka wembedeba wano ekibuye wala bekizimba wali Moland po ku imeni waliwo Sula Motors bondi nene nyasinga ulana n'okunyirira esinga erimu emmotoka nga 15 kibuyengo oyambuke Makinde bwoti boyambuka batuuka ku imeni wali Sula Motors kirirawo watu kwa Namasaka waliwo Sula Motors new Sula Motors endala kugambye kasoko kuba 0701 879187 direct to the office za Sula Motors endala eri side wendala Sula Motors kibuye ku Salama Road tuli opposite n'amafuta gaita African Oil era so kuba ku namba ya Salama Road mafuta gaita African Oil ojja kusanga Sula Motors gwe jangu ne sente zonna zoyina jangu ne motoka joyina boyagala gikola bata toba yana kizibu nti Buganda bagenda kumusiba ogenda mukomera Sula osobola omuguza motoka ate n'ogiro nawo osobola okwogerezaganya naye ate ne chenja wo china nawo boyina takaddene yasala wo buli muntu avuga emmotoka Sula ku motoka akuta ebyo biwero ne wobo ina takanga ndiri channa mukaka ng'omuganda sala ko ne milioni wezi tizimpa emmotoka ngwereta Asula agenda kuvugisa banna Uganda bonna bazivuze era fana abantu bagala nyina abantu nga balina milioni 4 nga alina obusobozi bwasobola okufuna akakadde mmeka 5 ako ne wobo ina pikipiki 5 gezeto zigatta omugami mu tempamu emmotoka nja kugola mpola buli mwezi kasita making sure abana bonna bavuga emmotoka abamawulire mbalaba bazijje wano kusula moto ndaba kusula Motors kyekinde siningamba kankubuuze bazijja kusula Sula Motors akikoza atya obutatya kati nno bebo bonna abawadde emmotoka gwe obanga olina milioni 2 obanga omanyi olina omulimu ogukuwa kakadde sano gikwanga tomuwaddeeko nemukanya kubanga ntapangisaawo togera musanga nti akyusizo bavuddewo talina bondi emu wadde waliwo babuloka tibuloka ajja kugamba nti ate sooka ompeeyo nti ate munange eno gitwale ate njagala commission buli ali wano mukozi wa Sula Moto era asasula Sula Motors nkutadde n'olwekyo gwe mukwano gwange ali ebweru w'eggwanga oba oli mu Uganda oli kadamu oyagala gula mama wo kamotoka oyagala kukola business kyusa kwa mose ogula kamotoka kakavuga abana kawatala kusomera bana abagagga nga abaffe ate kakakola ne Uber kakavuga ne maama wo abagagga bali wati baffe wera bafulu figure ate nalimbaddeko omwavu anti mwakanda bamulowooza nzifunye kati nze bwe mmanyi ozifunye kati research ojja nakutya abampana lwaki bugagga nina wano katonda yampa mweraba